Omuyimbi King Saha wuuno esaidi eno ali mu kugamba ate nga munnange mwana mulenzi munnange Paalaso wuuno munnange alina byakakasa ate ne ku muganda we Dr. Jose Chameleone munnange lengera ekiri eno mwana mulenzi munnange ate Chameleone biri luddawa bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali akatambi ke ngenda okubeera nga nkutandisa nako nzikiriza nsooke nkutandiseko n'omuyimbi munnange King Saha esaidi eno kakati nno wuuno afuddeyo munnange esaidi eno just abadde agoyingamuko crazy munnange esaidi eno nti nno abamwogerako munnange amawulire ag'obulimba esaidi eno biri ludda wano mu katambi abadde akakasa bitya ayogeddekoko n'ebyeyibanda munnange esaidi eno atukakasizza era munnange ate gy'agenda esaidi eno bibadde bitya mu katambi tunuulira omubi wammwe nava eyibanda nga obuyaye bukubakuba amasimu kibadde kitya eyo mukyoma mutunyonyola ekituufu kati nabadde embalira teri akuba simu envayo nengenda embala era teri akuba simu kati essaawa eno ngenda kapeeka era temukuba essimu owaye abagala gali kwosha mubuuze ezo zenira amawulire bakwebuuseeko bwe kityo nno munnange era nga bwe kitambudde ku mwana mulenzi munnange engeri gy'abadde agoyingamuko crazy era nga akatambi ako katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esaidi eyo nga womanyi King Saha munnange ate taggwako fujjo esaidi eyo kati kankuggyeko mwana mulenzi munnange nga nkuziza esaidi eno Paalaso abaddeko ko wali munnange ate Bulange Emengo wali era nga ku saidi y'emu mwana mulenzi ono avuddeyo ko wali nakakasa nti muganda we Chameleone nti agenda kudda bannange wulira byabadde akakasa esaidi eno agenda kubeera nga mwana mulenzi ayingirawo Dr. Jose Chameleone era nga bw'olaba bw'atyo ate ne Chameleone yennyini njagala omwebaza olw'okumanya evvaali y'obulamu n'awuliriza ebiragiro by'abasawo njagala n'okwebaza abasawo bonna bamujjanjabe bwe nasembyeyo okwogera naye yaŋŋambye akomawo mu guno omwezi ne birthday tujja ggirirawo nekitegeeza ne ku konsati yange ajjabaawo inshallah naye nga mwebale musabira si oli we yagendera byali bikambwe naye kati ateredde asuusa amaanyi bwegali era tusuubire omulabako mu ssanyu era nga ku saidi y'emu mwana mulenzi munnange ate Chameleone nga nkugyeko awo katono nnyo ate nkutegeezeko mwana mulenzi munnange Chameleone akikoze nno ataddeyoko wali munnange ekifaananyi ekibadde kyogeza abantu obwama esaidi eno tulabye wali Paalaso naye yeekubisizza munnange ate n'abapoliisi esaidi eri era nga bw'olengera kati era ku saidi y'emu munnange ate Chameleone naye yeekubisizza munnange ate wali n'ab'amagye esaidi eno era nga bwe tulabye wali Paalaso munnange naye yeekubisizza munnange ate n'abakuumi abakuuma ku Bulange Emengo endowooza olengera ekifaananyi ekyo nga bw'ekiraba ekya Paalaso kati ate era ku saidi y'emu munnange ate Chameleone naye neyeekubisa munnange wali ekifaananyi n'ab'amagye n'atikayo ekifaananyi ekyo kibadde kyogeza abamu obwama wali munnange ate ku mikutu egy'enjawulo nga yeekubisizza ng'ali n'ab'amagye era nga bw'olengera bannange Chameleone alina effujjo taggwayo agambye nti no Zelefi abadde agisabye munnange neyeekubisa munnange ate n'abo ab'amagye era nga bw'olaba munnange naye agambye nti nomanyi lwaki naye tamanyi munnange n'asekawo awo era nga bw'olengera munnange ku bigambo ebyo byabadde awandiiseko ko wali munnange ate biwuumiza munnange ate social media esaidi eri ye mwana mulenzi nno Dr. Jose Chameleone era nga bwe nti munnange era bwe nkoze ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo ekikolere ddala era nga bwe nti bwe nkoze ku bantu bano ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala bwe nti